Bannasajja mugamba mutya? Leero tubasazeeko. Leero tuli wammwe tuli kaalo. Mami Nangobi ejjo wankubiddeko ku ssimu n'ombuuza Rosette nga tulya information nga bakadaama ali America. Kati neebuuliza oba abawanga ali America, UK, Canada oba namuwere bakadaama. Kyemanyi kadaama chikola mu Arabu countries yefe bakadaama. Anyway mugamba mutabe mikwano nga twabagambye nti tulina kubanga tubalambuza process enjawulo. Saawa eno tuli Nsangi osobola n'okutambuza wabigenda ogenda wa ku luguudo n'okwa taxi n'odda wa e Kampala wano kumpi nnyo mwana wa maama. So mbasaba ennamba zaffe ez'essimu zigenda kubeera waawo. Gw'oli interested ogamba Nsangi mpasobola nja kubeerawo. Amasanyalaze weegali togenda kwekwasa, amazzi weegali togenda kwekwasa, ate mwana atu wane eno waliwo n'akasomero. Omwana ayinza ogamba kanzimbire ddala awo omwana wange abeere ng'akola ki ng'asala busazi ng'agenda ku kasomero. So nga wewalaba process zino ziri divided muziraba osobola okugamba nti nze nnyina akasente kange wantu wano nasobola watwala omulundi gumu ogenda n'ekyapa kyo. Osobola ogamba nti njigalako bwene bwebuti era olaba nti abantu bazimbye amayumba gaabwe ewantu wane ne wafavoringa omuntu ayagala okubeera ng'obeerawo nga maka era wafavoringa n'omuntu ayagala okukolawo business still n'omuntu ayagala okuzimbawo emizigo egy'okupangisa. Mpuliddeko nti wane eno omuzigo guli singo emitwalo 15 buli mwezi. So kitegeeza wantu walungi munoonyeeko abadde bagamba eri wala eri wana wano kumpi tujja kubanga tubalambuzako n'okumpi. So mujje tubakoleko ebyange mubitegeera. Nyondo Rosette kabalambuze kwano ne kamera mulengera mpaka eri gyewakola ki gye wakoma nenga munoonyeeko mpozi n'abagambye ekibanja mpola tugenda kuba ku kibanja mpola mujje tuwogere buli kimu kiggwe. Okay, twatandikidde Kivu Kitemu tubalambuza wonna awo tulina kubanga tumamu plots so that ne bamufuna mpola naffe tuganyulwamu tetunuulidde bakikuba bokka wabula n'abaana baneeno batufuna akasente ka mwezi katonotono era ensonga lwaki tusazeewo kubanga ate tusobola bawera ku kibanja mpola ne musasula bulungi nnyo akasente. Bwe tuvuddeeyo ne tweyongerayo mpaka wabadde wa Kevu Nsangi yes nga ku poliisi. So waliyo amasomero agakabi mpwidde amasomero agali around bageta batya St. Lawrence eri eyo isomero kyeddala awo Madina Islamic eri eyo yes. So amasomero agakabi wegali mu katundu awo mangi nnyo nawo tubalambuzizaawo tubalazeewo mujje munoonyeeko twongere okwogera munnyonnyoke. Bwe tuvuddeeyo ne tweyongera mpaka wano Maya ku 13 yes tuliraanye London College. So oli agamba omwana wange kasomerawo kumpi ewantu wano wonna tubalaze ekintu gikyawo nanti osotekawo amayumba ag'abapangisa nofuna akasente akalungi kati eri twagambiddwako nti nno lumwe mu bweti osobola okuba ng'ogipangisa emitwalo 15 si kyekimu ne wano mukulu ne wano kyekimu lumwe mu bweti osobola okugipangisa emitwalo 15. Oyagadde kuzimba makaago ekkubo eri wali kumpi osobola okutambulawo nze ndabye ntusobola okutambulawo ne tuuka ku luguudo then n'olinya n'odda wa n'odda e Kampala. So banange mulongo jangu mpagire ekituufu kiri nti wendi because of you mulongo jangu mpagire oli Australia wangamba Rosette njagala nkwogere buli kintu kyonna kijja nakyo. So mulongo jangu mpagire oba oyagala takanga lya kyapa mujje mumpagire si mulongo yekka mwenna bamami bange abali US abali Canada muri Australia muri ruddawa abanzikiririzamu mujje mu supporting so that nyimirirawo. Abana betukola nabeyo Dubai of course mumanyi ebyange mubimanyi abali Omani abali Saudi Arabia muri ruddawa munoonyeeko Rosette wammwe. Plot zangenda okubawa oba okubaguza ziri ku musingi mutuufu. Mbadde nga mweleza akasente kammwe buli muntu nakola kyawuli yagadde sigenda temugenda kwejjusa kyekiru kyenyiza obbagamba. So ndooza no muwalaba
oleka mpozi munenga go ina mwakasida ko ngakawera noga result wantu wawona bakolashi matolanga bwe wali wano mulaba unaona balongoseza era kamera gena kubanga tambula mu kwa balambuzeo mu walabe wonna tuna kubanga tusalamu process enjawulo so that neba mufuna mpola nabo tuba favoringa so badia munonyeko abateze kamenge biri mwebale nyumwe balire ddala era kati mwete mwejjusa so munonyeko obudenga bukyali kyemba manya nti nozo plots buli kadde zibera zikula buli mwezi oguyita buli mwaka oguyita zibera zikula teka mwaka sente ko kabeeremu n'obo yagadde kutunda luvannyuma ze wagula wosize ogenda okutunda kino nkakasa so munonyeko tubawe plots ensava ennungi balambuzeeko bazirabe. So tuvudde maya ku 13 wetwakabalaga still tukyali maya eno 14 naye mbadde nsaba tugenda kunyigamuko manje galo okogera amazima kati wano wetuli wagenda kubera wababedde era abadde bagamba nga result nga tuyera kubakadama bokka wera kubakadama kati bantu tuli kubabedde alright so ngachi wano wo without chapa tetugaba tugabawo n'ekyapa kyo mu ngalo wali waggulu already waliwo omugagge yaguze era yahandise kuzimba okuva eri waggulu paka eno wansi eri gy'olengera ente jangu tukuwe ploti yo n'ekyapa kyo mu ngalo sijja gamba nti bakadama bali exclusive nedda kubanga gye bali abana abakola sente zaabwe nga bazitereka nga bazirina mumujje ku namba esimu +971 524680778 oba munkubireko direct ku namba ye Uganda weri awo ku screen munonyeko okuva eri waggulu paka eri wansi tugenda kubanga tukutemera 10/5 tuli maya 13 company traffic tuli maya 14 imintu asose 13 tuli 14 company traffic so tuli kurugulo tuli kukubo bana bagamba roseti ate kuda kukubo kiba kitya kati wane eno otambula n'ogenda kukubo n'olinya taxi n'ogenda kyapa mu ngalo 10/5 kyapa mu ngalo wano wonnaga omuwalaba so tuva eri waggulu paka eno wansi so mutunoonyeeko tubawe ewantu walungi nnyo ne bwogamba nti ogenda kuzimbawo nnyumba za kupangisa still ekifo kikufavoringa ne bwogamba nti ngenda kuteekawo nnyumba yange yakubeeramu abantu bazimbye kawo kakalina oli azimba kalina side zeri abantu bali bazimbye mabaati mamyufu mabaati ga white mabaati ga black bukalina wuli emanga gagali mabaati amamyufu gali ga pinki so muje badia eva njagala nnyo bajikizo bagamba nti bw'oteeka essente yo mu ttaka era nga ezo poti ezisinga zetuzeeko ziriko amasomero so ne wali waggulu waliwo essomero era zentera nnyo bagamba nti essente gy'otadde mu ttaka essente eyo togyejjusa ye ssente ezaala kubanga ebitundu kati bikula ewantu wasanganga emyaka 10 emabega ng'ewantu awo nga tiwali bantu nga wakalu saawe no wantu awajjudde abantu so Kamengo tukyalina polisi zaffe 2 banange mujjaji yewangule kasete ka wansi era nga tuwabagamba mbulu tunagenda nga tugenda mu maaso nakasete okolashi okweyonga tuli maya ku 13 14 lwaki eva jugera 13 twavudde ku 13 katuli maya ku 10 mmeka 14 poti weziri nyingi jango bere neighbor wa mkwano gwo jango bere neighbor wa munno yes
Ola solokera mu machana gamba Rose tibonanga wenalabyewo njagala mpagule. Sente yekwemirira mukwano. Njagala pots 2, njagala 3, njagala 4. Sente yekwemirira nenga wano wo nkikatiriza nkiddamu nti nno ekyapa mu ngalo. Ekyapa mu ngalo. Wano wo kumpi nnyo ne Kampala. Kumpi nnyo kubanga notamala kutambuza ku luguudo alina olinyaka taxi kono okolashi n'ogenda. Oyagala mayimba g'abapangisa kiba kiggwa. Eri ku kubo ddala. Ogadde genda wali ku main okubeera zi taxi otambula obutambuzi. Era mbale nsaba obarambuzeko kevi nenga muje mu supporting Badiya. Teka wano ka camera. Badiya banga balungi ennyo. Yonna gye muli wangalira. Bamami bange abali eyo USA wawa. Mutera okunkubirako ne munzizaamu amaanyi. So nayo ngeri ndala y'okunzizaamu amaanyi. Omuntu ovayo ne idea abantu ne bagigula oddamu amaanyi. Ne bujja ne idea netagulwa wallahi ya Mungu osebengerera ogwamu amaanyi. So bamama bange bayata bange bamwagala nfukamire. Nsobola okufukamira ne mujje mu supporting. Je mu supporting. Era bino ebintu si bya kiferefere si bya kiyaye jangu tutule n'abekyalo kati nga waneeno ebyapa webiri mu ngalo ebyo Badiya kayongero balambuzaako tugende atulisisinkana olundi kubanga tukyabalambuza ebifo bya mirundi mingi nga twabagamba kyekyo.